ojjukira nti Peetero ne Yokaana baabeetegereza ne bategeera okubeera abantu abataasoma. Kyangu nnyo, just ekola bwe kuva dda munnaddiini alina command aba connected mu ddakiika ntono nnyo bali bamaze okubuuza ab'ebyenjigiriza okukizuula nti Peetero ne Yokaana tebaasoma. Mu Bikola Batume essula 4 olunyiriro lwe 13 13 ne 14, the book of Acts chapter 4 verse 13 to 14, ne bakizuula nti tebaasomera ddala. Ne bakizuula nti ekyali kikoze enjawulo baatambulanga ne Yesu. Omusango no gwe bawera ennemba nagwawo gwava mu Bikola Batume essula 3 lubasanga omusajja oli ku mulyango omulema eyali yagongobala yabeeranga ku mulyango ogwa yeekaalu. Peetero alyoka amugambye nti ffeeza ne zaabu sirina, naye kyennyina kyenkuwa mu linnya lya Yesu ogenda kukola ki? Kutambula oveewaawo. Omusango ogwo guva mu Bikola Batume essula 3 ne gugendera ddala paka mu Bikola Batume essula 5. Kati mu ssula ey'okuna Peetero anyiiga okuva ku lunyiriro lw'omunaana olw'omero lw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu n'abagamba kati bye mumbuuza yali aguddeko amaanyi ag'omwoyo kambabuulire bannanfuusi mmwe omusajja gwe mwatta ge maanyi agatudde mu ffe bwe mutubuuliriza leero n'abatabukira nnyo. Omulembe ogwo gwaliko ssente ez'ebifaananyi by'omukulembeze ayitibwa Siza. Yes. Kati ng'omukulembeze no ayitibwa Siza, jjukira mu kutta Yesu bano ab'ebyambalo baakonaivinga ne state ne batta Yesu. You understand? Yes. Kati olw'oba bali baakonaivinga ne state ab'ebyambalo bakabona abakulu ne batta Yesu, kati nga balaga nti oteekwa kutya Siza, there is no any other king. You understand? Yes. Kati Peetero n'abagamba ne bino ebinusu bye mukutte n'okutiisatiisa abantu nti obulokozi buva wa Siza tekiriiyo. N'abagamba bw'ati, Bikola Batume essula 4:12, nti tewali na linnya ddala eryatuweebwa eritugwanira okutulokolanga mu buvumu obw'amaanyi wano wansi w'enjuba terijja kubaayo wabula erinnya lya Yesu Kristo. Kati mu Bikola Batume essula 4:13 ne balaba obugumu obwa Peetero ne Yokaana ne babuuza nti abantu bano amaanyi bagajjawa? Ne babeetegereza okuba abantu abataasoma. Era ensi bw'eba eneetandika okuwaba ereka okusoma ekigambo kya Katonda ne yeekolera koosi zaayo, Katonda neemufuula sirabaasi, abantu ne bamufunamu paka ku doctorate, naye nga Katonda baamuleka mu kigambo kye. Kubanga Susan, you are not Susan if your word is not defining you. It's your word that defines you. Era omuntu asobola okugaa nti oyo Susan yayogera ng'akuwulidde. Ate era asobola okugaa nti Susan ne bw'asoma ekiwandiiko naga nti eyo mind bwetyo ya Susan. Kati mind ya Katonda ne Katonda mwene tumutegerera mu kigambo kye, si mu masomo amafumbirire.